Deko oluvannyuma lw'okunoonyeza ku kampuni n'eddukanya ebbiiro ly'amasannyalaze lya Bujagali Energy Limited yazuula vulugu ali mu kampuni eno n'ekizuula nti kampuni tesaana kwongera kusonyiwa musolo olw'amagoba mayitirivu geekola. Omusolo gavumenti gwesonyiwa kampuni eno gwego gulina okusolezebwa ku magoba kampuni geefuna okuva mu mirimu gy'ekola. Emyaka egisoba mu 10 gavumenti ebadde esonyiwa kampuni eno eya Bujagali Energy Limited omusolo guno n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze newankubadde nga kino tekinnabaawo. Mu bbaluwa omukulembeze w'eggwanga gy'awandiikidde Palamenti egambye nti okugaana okusonyiwa kampuni eno eya Bujagali omusolo ku magoba geekola kijja kugootanya enteekateeka y'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze. A clause should be incorporated to provide for an extension of 1 year of corporate income tax waiver for Bujagali hydroelectric plant. Museveni agambye nti ebbanga gavumenti lyezesonyiwa kampuni eno omusolo wabaddewo okukendera ku bbeeyi y'amasannyalaze. Ekintu ky'agambye nti kitumbudde enkulaakulana y'amakolero mu ggwanga kwe kusaba Palamenti eyongere okusonyiwa kampuni eno omusolo okumala omwaka omulala mulamba. Whereas I am aware of an ad hoc committee which Parliament put in place to investigate on Bujagali tax waiver, the waiver of the corporate income tax was one of the provisions that the government put in place to reduce the generation of tariffs payable by Bujagali, hence leading to a reduction of electricity and users' tariff. The reduction in power tariffs has led to industrialization, although they still need to have it lowered further. Wabula abaka abakulembeddwa mubaka w'abakozi mu Parliament Charles Bakabulindi n'owabugiri municipality Asumani basalirwa bambalidde ba minisita abaleeta amateeka gano ne bakkiza Parliament egayise ate oluvannyuma ne bafuulira mu kitinga embazzi ne bawabula omukulembeze w'eggwanga aleme kugassaako mukono. The President says, I've been advised. I expect the same two people to be the ones to advise him. What does it tell to the entire Parliament? That we sit with our colleagues, we agree to pass the bill, and after that we go on our back and advise differently? Where does it arise, right, Honourable Speaker, that this minister or the Attorney General or any person, because the names are not mentioned, would go aside and again advise the President? Otherwise, when we pass the bill here during the day, you recall when we were discussing the anti-homosexuality law here, the Attorney General went and wrote something different, and when they had an opportunity to appear in the committee, they didn't say what they wanted to say. So this kind of dishonesty being exhibited by our colleagues, where the President says, I am advised. I think what all speakers, my colleagues have said, it is important to understand who is advising the President. Parliament mu kuyisa amateeka gano baminisita bakwatibwako ne ssaabaleza wa gavumenti wakati mu kuwabula kw'abakugu babeerawo nga amateeka gano gayisibwa wabula ekibatanula okuwabula omukulembeze w'eggwanga gagaane ababaka kye beebuuza. Yuda Musisi, BBS Terefayina.